nga tumaze okudduka tujjukire obubaka eri abasajja okubeera abasaale okutaasa omwana ow'obuwala. Nze nzikiriza nti 23 wanaatuukira siriimu tujja kuba tumugobye mu nsi yaffe. Neebaza abantu olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Tulina okunyweza Ssemasonga ey'okutaano ey'obumu. Ate bwe tuba nga tunywezezza obumu, Ssemasonga esooka ejja kuba nnyangu ey'okunyweza, okukuuma n'okutaasa Namulondo. Njagala nnyo okwebaza abantu bonna, abantu ba Buganda naye n'emikwano gyaffe, Enkumuliitu abatwegasseeko mu Namutikwa w'enkuba. Luno olunaku tulukube ensi yonna lugibeeremu, lufuuke olunaku nga lunaku lwa innovation, lwa kuzuula ky'abantu mu nsi yonna bajja mu Uganda ne badduka emisinde ne tulufunamu ssente nga Buganda ng'eggwanga. Era nkubiriza mwenna okulaba nti muvaayo okusanyukira wamu ne Ssaabasajja Kabaka ng'aweza emyaka gye 7. Enkuba yonna nga bwefudebye naye ng'abantu baalaga obwagazi era ne badduka emisinde. Kano kabonero ak'enkunaakalaga abantu ba Buganda obwagazi. Bagamba Ssaabasajja agamba kubawumba ffe abasajja tubeere abasaale mu abaana abawala Okwetangira n'okulaba ng'abaana abawala bakuumibwa mu kibiina nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukuza. Ssaabasajja Kabaka twagala okumwebaza olw'enteekateeka eyasalawo olunaku lwe olw'amazaalibwa n'aluddiza abantu. Nsonyiwa okulaba nti Kabaka yatuwa ebbeetu, yatuwa platform ya Kabaka Birthday Run tusobole okuwanirira emirimu gy'Obwakabaka egiteekeddwawo okukyusa obulamu bw'abantu.